Uganda gwe kitanyumire nga tali mu ggwanga lya Uganda base ekyo nga si munna Uganda okuva eggulu olw'eggulu amawulire wedda gasatulatinga mu Rema Namakula azadde omwana n'ebifaananyi nga mubiraba bulungi nnyo ensonga aki nkugamba simanyi lwaki gwe tusubscribinga nga wano eno ku SMX Media wano ku SMX Media tukuwa information ng'eri legit tukuwa information nga tumaze ogyekakasa tukuwa information nga tugirinako obwekakafu naye tetugamba mbu Rema Namakula yazadde kirabika yazadde nedda nera kyova olaba nze wano ku SMX Media wedda sinnakola story yonna eraga mu Rema Namakula yazadde Rema Namakula sawa zineyo akava okubeera nga postingayo ka video nga mu kwezinira ku luyimba lwa loko nga luwamu ne chike ng'alaga neera nga omuntu gw'ogamba mbu yazadde ggulo nakawere tayinza beera mu motoka kati sawa zineyo nga avuga inayo kwegamba ng'olabira ddala ali mu normal life ye neero olubadde postinga ngenze neesomako ku comments z'abantu bagambe tuduse wano emisinde tulabe omwana omuto munnanga abantu bagambye Rema Namakula yazadde Rema Namakula yazadde omwana mulenzi ibambi ne batuwa n'ebifaananyi kasebo bakanyabo bwe bifaananyi bya nyoyo gwe bataddeyo nebuuza nze nga sinnabitegerako SMX ate nga nina ba SMX Media subscribers bangi ne mu ddwaliro Rema Namakula gyayinza okubeera nga agenda zaalira Nansi ayinza okubeera nga subscriber wano ku SMX Media ate nama yange kweri ku screen so Nansi at least yandinkubidde nanga SMX Rema Namakula ali wano agenda kuzaala kubanga ba SMX Media Queens and Kings nina bangi naye ga mazima wano ku SMX Media nganza kugamba si kituufu mu Rema Namakula yazadde naye bifaananyi biri mu kubeera nga bisatulatinga nga Rema Namakula alina omwana nga Rema Namakula amutaddeko omwana ebifaananyi byadda ebya Rema Namakula byadda waliwo n'ebirala bisatulatinga nga Rema Namakula ali lubuto Rema Namakula kwogo omulundi yali ali mu kubeera nga azannya muzannyo neera ku lubuto lw'amaal oba mukitegera bulungi So Rema Namakula amazima nakugamba waneeno mbulusi abantu webasonga ekizimba we kyabikira goge mazima kubanga Rema Namakula aluddewo nga atuwa bu video atuwako bu afu efaananyi bi afu nera abantu webasonga ennyo mu Rema Namakula ali lubuto ndoza bagenzo balabalamu ng'ebbanga lyabakyogeredde mu Rema Namakula ali lubuto nga katize essaawa ez'okuzaala ne Rema Namakula bambi okusinza ku mawulire ge awodde agasatulating olunaku lw'eggulo gamuforsinze olunaku olwaleero okuva yatiisa ateekeyo ka video ku Facebook page ye alagemu nera yes tewali omwana n'omu yazadde kubanga naye watavayo kutulaga mu ate wali omwana gwe yazadde abantu batandikira okubanja omwana Rema Namakula omwana aliwa oluvannyuma oba abantu abamu ab'emyoyo emitono abagere nnyo likes ne views wekanga bagambye Rema Namakula yazaala omwana n'afa nga babitandise ebyo so Rema Namakula kyakoze kwe kuvayo ne ka video balaga mu yali mu vibe nnungi tanaba kubeera nga azaala so ngenda kusaba kintu kimu gwe subscribing ano ku SMX Media oliba oyagala updates ennungi onoba oyagala information eri legit onoba oyagala buli kimu ng'okyesiga oba ng'okyekakasa bambi subscribing ano ku SMX Media waneno jabera ngo bifuna omala okubeera ngo subscribing ne bazanyi ba SMX Media Kings and Queens aba subscribers ba SMX Media mwebale nnyo mwebale ddala obeera onyumidwa story yange gye nkoze bamukankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ngo missing updates na ddala ngazi ne SMX I sign out.